abantu bajja kulowooza nti ekikulu kukwata gavumenti obwongo bwabwe ne buba tebuliiwo. Batte omwana wo bw'otamutwale mu ssomero ddungi ne bwe tunakwata gavumenti ajja kuba mulalamufu. Kati abantu batategeere backbone y'economy tujja kukwata gavumenti buli omu atugoberera entebe nti nze nga temumpa mulimu. Emirimu bagireko eno. Eno gavumenti abantu kye yasooka obbonoona kubalowoozesa nti tugende mu kibuga tuve mu kyalo. Kati nze loolo yange olwaleero yakola ekyo. Muntu mugamba nti ne wano ofunawo sente. Sina wano wokka we ziri. Actually wano wali obugagga eri wali sente. Genda ofune sente oleeta okola obugagga obw'ensibo. Olaba ebintu ebirime nga kasooli. Bajjajjaffe nabo baabirimanga. Naye teriyo kasooli zaabala. Omanyi lwaki? Olwafunanga sente za kasooli. Bateeka mu mwanya. Eno aba anoonya sente aziteeke mu bugagga. Naye kati ffe tweggalira mu makomera. Wagenda bwayise kutunda bumonde bwafuna sente tewaddagula ttaka. Ekyavaamu landlord agoba n'akusuza ku lubalaza. Kati tulina okuddamu okuteekamu abantu mindset empya egamba nti bannange twagala change za mirundi ebiri. Esooka ya gavumenti ey'okubiri ya bwongo bwaffe. Senga tukola ebintu bye tulina okukola ne tubikola mu butuufu bwayo. Gavumenti eyinza otunoonya otuwa ebyayo nga tetukyabyagala. Nina ekyanga ate nfaaki. Naye kaakati gavumenti yafa naffe tufa. Gwe gavumenti ya wano yagambawo abantu nti ettaka mulifuuyire mulitte. Saaki dati balitta ensuku ne zikutuka. Bibaleeta eddagala. Ekyo gavumenti weetaaga ekyuke. Naffe ejja kukyuka basigale nga batugamba ettaka nga temuliteekawo. Nga temusaamu kagimusa. Nga temusaamu kagimusa. Okitegeera? Gavumenti ya wano yagamba ddi abantu nti mwanyi mugiveeko temugirima. Erina byetaagikolako. Era erina byetakola. Nze waliwo ebintu bye ngamba nti tebikoze. Ne waliwo bye ngamba ne bw'eneebikola ne bw'eneeba yaffe tujja kusigala kyekimu. N'oluguudo lw'eggomba lumaze emyaka 15 nga lukole. Kwe kusinga ensuku ennungi. Kiki ekiriko gwe nze kubaseera kye naye naye omanyi nti senga tubadde tukaaba nguudo mbi nga terunakolebwa senga kye tuwaayo ng'ekitusiza obwavu. Eyalinako ente yeeyongeddeko. Ate alinako teyeeyongeddeeko. Nina kasooli gwe ndabye wali omungi oba kaziri meka. Ate nno n'abalimi ba kasooli bannange kasooli yagudde bbeeyi naye era tukontributinga kugwa kwa bbeeyi kwe. Nze nalinda by'abantu abatasukka 5 abataka wansi wa 5 nga bakutte Weedmaster bamufuyiza kasooli akale. Kati bwe tugenda eri gye tutwala ebwe bamufuyiza kasooli akale. Weedmaster ddagala lya muddo mmanyi lya muddo nga bakutte Weedmaster bafuyiza kasooli asobole okukala mangu basanga akatale. Ezo truck loleze walaba bagoba e Sudan. Toga nti batuwalana Sudan tebatuwalana ogoba kasooli waffe. Eddagala etufuyiza liri outroad mu international babereyo nga bagamba nti n'abakulu balina entalo zaabwe bazitutaddemu. Tewali be basinga nabo kye basubula kye balya goga nti bamuwambizi. Kasooli bagula waabwe bantu era emmere kati tebalina. Naye ekikulu si kulya ekikulu kuba balamu. Kasooli tumufuyiza Weedmaster ekyo bakirangirira ddi. So waliwo abantu babiri abatakoze. Tuyita mu avenue Nyango akale. Yes. Ekyo tulidde akabeeyi. Ekyo wakiwulira ddi ku radio abantu bagenda bamugamba kinoomu. Gavumenti egambye. Agamawulire batambula kinoomu. Lwaki ebirala byegambye nga bituufu byo tetubikola kino ekifu kye tukola. Tunoonya akasente. So abantu babiri ebintu bibiri tebikoze gavumenti tekoze. Erina tukwasa obwavu mpisa. Erina tukwasa empisa entuufu. Bano abaleeta kibooko ku mwanyoloza baali batukoye. Bajjajjaffe babakubamu kibooko baziteeke mu nsonda ebigwa bitalaze ebigwa tebiraze bisange waawo. Naye kati omuntu afuyiza Weedmaster ye bw'otamukuba oba oyagala ki? Kati nenya amufuyiza nenya gavumenti obutamukuba. Buli gye baali kutte Sudan ne bagenda kubanga tubadde tutunda kasooli 2,000 kati agenda ku 4. Kati gye baali mututte Sudan negamba nti bannange mulabe eno enoloole namba UAB 356 kasooli waayo tumuzuddemu eddagala bweriti. Era kiraga nti baalifuuyira akyali kuki ku nnimiro nga bakwata loole ng'ebatwala we yamugula kibooko ng'evuga. Eno season senga tumutunda 15,000. Naye gavumenti nfuna ffe tuli bafu. Tekola by'erina kukola naffe tetulina bye tulina kukola. Ebbanga balitunde batuweeza. Lwaki omwana wo tewalinda ssomero lya gavumenti
noga kamutwale mu private kituufu tezimbye olyayo lya bbeeyi ate ng'edda twasomeranga mu ga gavumenti nga ge ga bbeeyi ekyokubiri kati nange siyinza kulinda ddyo kwekubiriza mutwale omwana yakole ki ensi bwe eriterera balibeera obulungi kakati naffe senga tuli awo gavumenti tesimbye masomero nedda ne bino ebirala bwe tulina obbikola tegazimbye era eri condemned to death gavumenti yeetaaga kuvaawo naye si kyekisembayo kati ffe tukole kye tulina okukola mu ttiimu y'omupiira Onana owa Man U kamugerezeeko n'aba Man U bamumanyi n'okusinga ffe abatali ba Man U bwe yali badde gola azikwata azita ng'en Antony ye ateeba era ogenda okulaba atadde 5 ng'ono ateebye mukaaga oba mugobye naye Onana azita Antony tateeba lwaki yeekwasa ono so kyekyo bagambye nneeyo bagambye nti Kasibantu oyo nya kyanyala obuuza oddayo mu lwokaano nze nagenda mu palamenti nga abalonzi be bampise era ne babankubira essimu wano programu tugisazaamu n'enzirayo nagandi okwondako kuno kwanca nagenda emirundi mbadde mu palamenti emyaka 10 balonzi be bampita so saagala muntu ambuuze nti addayo ababuuze mumuzza kasite bagayiye enkyo nsangawo baga nti oyo Kasiwata babira political capital enti ebyo byakola byabufuzi bwe bibanga birimu nze nganze ene mwanyi yafuukadde ebyobufuzi omusajja gy'alyanga weero ndowooza omuntu okukola ekirungi bwe kibanga kitaputibwa bwe kiti nga kikutunda mu politics nze ekintu kyonna ekintunda awantu naye omuyimbi ayimbi oluyimba olulungi ngoga nti era ayagala ssente ate oluyimba bwe luba lulungi golooza alukozesa eki politics yeetaaga abantu balina value tulina mu districts nga zino eziri mu byalo ng'ate kansala abeera Kampala kati no Kampala oyogedde kumpi nina bakansala bemanyi abali e Canada balamulira Canada kakati ate omukulembeze alina okubeera lolo modo kwekyo ekitundu bakansala balamulira Canada kati mpisa omukulembeze yabeera lolo modo ow'ekitundu kyakulembera kati Uganda nimi kakati bwe mbanga ndi lolo modo mu bulimi mba mukulembeze mulungi mu mbeera eno abakulembeze kuba emwanyi of course ebaddeko ebintu bingi twogedde ku ebyo ebiginafuyiza okufuuyira eddagala eryo erize ffeffe nnyini okubanga n'oluusi naffe tetufaayo ate oluusi n'amateeka abantu ge balowooza nti gamukubya byayi mu nsonga y'emmwanyi kuba omulimi bw'aba nga ateekamu ng'alaba nti afunamu kitono kiba kitegeeza nti gavumenti erina engeri gye batemuyambye abakulembeze ku nsonga eno ey'abalimi ebyobulimi bikwatiddwa bitya abantu okubifunamu kakati ebyobulimi ekimu ku kubanga ye backbone njagala kusooka ku ekyo kyensooseeko nti tulina abakulembeze bameka balolo modo ku backbone economy omanyi mu Uganda mulimu ebikutabulo sanga minisita wa ICT ne simu tamanyi gikwata nga tayina WhatsApp bibabuza minisita omu nti banange MBs nga bazituseera MBs are very expensive ko ye nti MP lwaki baba expensive eri abalongo nga wa ICT kakati obulimi being the backbone abakulembeze balina okubanga balolo modo mu ekyo bwe bataba balolo modo abantu bano bibamalamu amaanyi kulowooza nti politics kati wa celebrity nti ndoza mulimu ssente nyingi era nze bwe mbeera ku faamu yange eno oli ajja naye ssente era azijja nali ntandika nga nkyali mu parliament baga nti azijja mu parliament kati emyaka gigenda mu 3 siri mu parliament ndoza era azijja mu parliament noga nti bannaye zoba kuwambika waliwo yalabye show gye twakola naga nti kozi Kasibantu yavadde mu parliament kya 220 mugumu naga nti
sente za parliament you can imagine nga na era ekisanja kya Singi Katongole bamusasulako kitundu kwa Singi naye yake kitundu tekiri we ku kisanja bade manyi kisingi yanziriza weza ne dali ku kitundu naye ago guba musalira gwo kwata n'olya nakubulira nti sente ya jawe yatandikira bwati yalayira bwati ndikati nze we batandikira musasula naye nakubulira nti sente ya parliament osobola during that period tosobola kwemalako ebizibu bya 60% ebyabalonzi tobikwatako 6% negwawo ekintu kino abantu bakijje mu kulowooza nti sente zino za parliament but of course buli omu wooli waliwo sente zofunawo osobola zikozesa entonezo kubanga n'okukikola si kya sente nyingi nze nettaka naligula ndowooza miliyoni 10 ebiseera ebyo katugambe wano mu Gomba emiliyoni meka 10 naye manyi waliwo azifuna mu lunaku nga musuubuzi nga bamuzaala Gomba nga bamuzaala Mawokota gwekyonyinza nti ye bwagendayo ate nze nagula gule katate waliwo alina nga lyabusika nga taata yalirakako n'ente manuwa ekirala bayagala ki ganti waliwo omukozi w'omunimiro ng'afuna kakadde omwezi gyali kakati nze nkozesa muddo nengufunamu manuwa kyoga nti ngugula buguzi guno gwennyini gwenkuula kati kyo kyetagisa sente za kitongole ki ebyo by'okwenywako omuliro okwenywako omuliro notekyakinga gwegenda mwankola eyo olabe ensuku eziriyo za myaka 6 obuuze oba bannyinizo baali bemupi genda jangu kuba kitaffe abatuzadde balinanga eka 10 eka 20 nga siba mayumba 10 kati lwaki olwaleero omuntu amala kuyigira mu parliament twajjamu obwongo bwa kulowooza nti sente olina girinyira basi genda Kampala oba kusingawo kulinya nnyonyi genda China bwe kiri komawo ne tuli basinga obwongo obwo ojja kulaba nga okulima kwa sente ntono gwe family namba erina ettaka eka 30 kuliko abakola 2 ettaka lina balituddeko butuuzi kitegeeza nti bano abakola 2 senga family land bagifuula company bano abatakola baali badde nga be bakola ng'abakozi bali ne babeera ba CEO ne bajjamu sente mu myaka 3 ne baba nga family mu gombola yesinga tetubirowoozaako metta families companies za family madivani companies za family only zote zituula kugabana ngafu betutula ne tugabana zote zili zolovinga families zituula kwongerako so okulima kuli cheap okusoomozebwa okulimu kuli wano era gavumenti wano werina okwongera abantu ekyokukola esobola okuteeka abantu ba extension worker ku buli muluka abantu ne batuuka okugaana okugendayo bawuliriza nga balaba bye babagamba si bituufu nga si bye baagala anti babagamba nti temufuuyira ng'ate bo baagala kufuuyira kati obwongo bw'omuntu tebwetaaga ne extension worker gavumenti erina okukola okutuula efune formula eyokukomyawo perception y'Abannayuganda ku kulima obugagga olwaleero ne bwe tuliko obusaasaana ku bazzukulu bwava ku biseera bya gavumenti nga z'amaanyi okusinga abantu katulina gavumenti nga nnafu abantu be b'amaanyi kitegeeza omuntu yalina okulaba kyakolamu mu Uganda abantu basinga gavumenti amaanyi gavumenti yalagirako nega nti basi tezisukka nakawa nga zive Jinja tezisukka natete nga ziva Masaka kwolwe zava Masaka zakoma bwayise ate zave Jinja zezali natete ani asinga amaanyi bantu abantu gavumenti yalagirako abantu by the way ku covid kokako yalagako ku maanyi eyo gavumenti yafuga mu covid sengebeerawo yali y'amaanyi gavumenti eteeka okuba ne strength ne bwe nebanga nze president nga nafunga eno ng'abantu bagiwambi ebeera nkyamu kati gwe genda e Rwanda gavumenti ya Uganda eweera obuveera leero kandeete ekirala ekiri kungulu ennyo yaweerako heliment n'okutwala abantu ababiri ku piki tugende wali ku kkubo nkubalira ababeerako onoza kubanga negweyogera naye yatuddeko ne munne kakati tugende mu taxi tebagamba 14
tuyimirize taxi nga fe tulinga abaagala ogenda zitikka bana obale zirimu zitikka bana kakati mu taxi buuza alina driving permit batono mu Uganda abantu basinga government amaanyi kati ele mukawulira government bwerifuna amaanyi nesinga abantu amaanyi bayiza wekyo nze nasoma political science nasomesa political education tekitegeeza nti ate okugijjako kyangu kuba ate abantu tebamanyi bakozesa maanyi gaabwe okusobola okugijjako abakulembeze be mutaba vibe kati ekyo nkigambe gwe tandika okutunuulira obunafu bwayo awo osobola okulaba woyita nzala ogijjako amangu obunafu mbukugambye era naawe obulabi abasajja ba baasi yalangirira leero nga bazikomya Mengo ne bagate zisukke nate bazitwala paka wandege ya bwayise abo bazireeta paka Mengo kati nekiba kitegeeza wali ozeemu okukibulirako kati genda kukubola baba batambula nga tebasibye enkoba bw'omala okufuna lisaaki ya wano ogenda e Rwanda eddoboozi eri teryalina kuyingiza kaveera mu Rwanda teryasula kaveera ku kkubo saidi ya Uganda ekatuna kakola n'ekiswa n'olusozi kuba buli omu amanyi akakomyawo kati yo gavumenti esinga abantu amaanyi eye Rwanda ena abantu be bagisinga